Okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwe olwazza n'okusomozebwa okulala asa otuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nnyina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NEED mutunuulizi wa nsonga agenda kukubuuza tugenda tutandika okwogera ebigambo Ssaalongo buuza abantu sebo nsooka kubuuza ku ggwe n'okwebaza okuntuuza wano byokulamusa kuba tulaba era mbeebaza okuba nti programu zino bazigoberera. Wangamba bwe tukola programu tuyomba. Kati oba okola ebitajjala tuyombe. Tulina okuyomba. Kasatu twekyawa. Nuko okuyomba obuyombe. Wa bulijjo. Tulina okuyomba paka tunategeeraga tunatuuka mu layini. Ese. Njagala tusooke ku nsonga ya Kyadondo East. Nalabye omukulu wa Lukaga. Kyadondo East? I mean Busiro East. Olwaki banjita Kyadondo East? Omukulu wa Lukaga nga bamusiseeyo. Aliko n'ennaku yanangamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi kikutte abazannyi abalina enjali kibatadde mu kisaawe. Alina enjali either tamalaako oba wanaatuka ajasambagadde bengalye. Ono bamugye ku ground ya bitabo. Nga ati ka document ke watuwa ng'onominating akaali kaggwako dda. Taina ground n'emundala wasobola kukolera defense ye. Naye ng'ogyeko n'okukola defense. Purpose ya certificate eyogerwako. Mature entry. Omulimu gwayo mukulu si kubeera nga yenkanankana ne senior 6. Omulimu gwayo mukulu bridge. Omulimu gwayo ye bridge ekugatta ku university. It is not equivalent to senior 6. Yes. Naye mu kiseera ekyo eba ekugatta ku university. Kubanga singa ebadde enkanankana ne senior 6 yandibaite expiring. Kituufu. Ne kalogiki akatono kalemeddwa abantu okutegeera. Singa ebadde yenkanankana ne senior ey'omukaaga yandibaite yenkana te expiring. Ng'omuntu wanafuna certificate ye maybe mu catering n'afuna certificate tibaga no bigattagatta byenkana ne mukaaga ebyo tebye expiringa bisigala nga certificate mu electricals certificate mu family planning nabigatta awamu nagamba byo tebye expiringa bibyawo naye eno because it is just a bridge mu kiseera ekyo ekuyamba eba kugamba ngabo naga nti mu kaseera ako olingange yenkanyenkanyemu noli ekwasaganya wali butereevu you know but it is not an equivalent ku senior 6 kubanga singa ebadde equivalent kati logic eyo njagadde okujja singa ebadde yenkana senior 6 tyandi expirinze ekyo ndowooza logic eyo mbadde sinafunayo muntu akinyonyola Lukaga muwulidde ku CBS leero nga bamubuuza but akyalemerako agamba nti nze National Council yakakasa. It is okay. Oba bamukakasa oba tebamukakasa bamugyeyo. Nze saagala kutandika kunyumya mboozi manyize ndaba omupiira naye ngolaba bbalirirwe ndi muwagizi wa Arsenal naye omusajja agana ku mupiira egwa ku muti egudda nga singa eyingidde mu katimba ebadde enywedde kati oba oyogedde ki of course eyingira mu katimba eba enywedde n'ogamba singa eyingidde mu katimba ebadde enywedde kati oba nakyo yogedde so tuve mu ebyo I mean the thing is yavuddeyo kati alwana kuddayo naye kyalwanirako nkugamba tekyenkanankana senior 6 talina defense wabula kikola ng'olutindo lukutwale ku university osomedde ebimu ku byetaago bya mature entry nadda makerenze gye mmanyi simanyi birala age olina okuba n'emyaka 2 mu emeka kati tuyatuwa ku level egamba nti aweza emyaka 25 aba alina certificate emyaka 25 gyenkanankana ne certificate ya senior 6 kubanga bakuterewo bagamba olina okuba nga oweza emyaka 25 olina okuba nga otudde emyaka 5 olina okuba nga otudde test n'ogiyita they consider ebintu biranga 4 kati ebyo byonna byobigatta awamu lwe lutindo olukuyingiza ku degree kati lwaki takandi emyaka 25 tunajua ali ajiwezezza tukanye ku 25 nti 25 gyenkanankana certificate ya mukaaga njagala kujja obulogic obutono back well list of qualifications 1 olina okuba nga otudde emyaka egiwera 5 nga tosoma 2 olina okuba nga oweza emyaka 25 3 olina okukola test n'ogiyita ebintu bimeka byemmenye
kati ebyo omugatto ogwawamu bye bikola qualification ku mature age entry. Bwokola n'oyita naye ng'obadde otudde mwaka gumu kiba kifu. Bwokola n'oyita ng'olina emyaka 19 oba 2 kiba kifu. Ebyo mabirizi byawabira Bobi Wine nti agenda ku mature entry nga taweza myaka 2 emeka 5. DPP omusango n'agweddiza oba okerabidde akate kokerabidde wanka kujjukiza bujjukiza badde nkerabidde yagenda ku mature age nga taweza myaka 2 emeka 5. Ate no Makerere, but the qualification is olina okuba nga 25 years and above. She was below 25 years. Naye bukyalira okuba wali ugenda musuna kibeera talina qualification emutwala kuba ne degree nga tagiina ne diploma tagiina. DPP yagusika n'akola ki? N'agweddiza. Kati bwe tubyogera, those are facts. Tumatovu awalampye. Kati noono bw'akugamba aptitude test agigatteko n'emyaka agigatteko n'okutwaga nti ogwo naawo gwe mugatto ogukola entry ku mature age. Kati ekirala tetujjayo kimu gwe ng'omuyivu osogikolera ku IU n'ogenda n'osomera ku St. Lawrence. Ideally njagala mark the word ideal. Ekituufu ekirina okuba abakuwadde test eyo mulina okusomera kubanga balina parameters, balina criteria gibagoberera. N'ensettinga yaabwe ebibuuzo tosobola kukola test eyo ku IU n'ogenda Makerere makwad meeting by standards. Osobola research ku kyo naye ate bangi bakola test ze Makerere ne bagenda mu university na makwad meeting. Kati byanjawulo buli omu balina practice naye ng'ekiri ideal because university yebe settinze parameters zegamba nti ffe katupime kino na kino na kino bwakituuka omutindo gwaffe agulimu. Kyovola bakibanguyira okukola Makerere ne bagenda mu university endala. Ate Makerere bw'okolera ewalala toyingirayo. You can find out. So kati gwokukolera ku IU n'ogenda ku St. Lawrence kituufu bwebanga eri chartered by standards osobola okugendayo naye university ekuwadde test yeba ina parameters zesetinze olupimo nti wano tumupimye ategeera wana reasoninga wana amanyi okwogera olupimo olwo lojja okwesanga abalasire bapimye. Kyovola Makerere toyingire nga wakoledde wala ojja n'oyingira Makerere. So nze ndowooza nti discussion yali badde nneneko etujijja kuwaluka ganga omuntu kubanga nze tumi ng'omusajja omuyivu. Oli wa masters gwe? Sebo nyina masters. Ogenda ku PhD? Ngenda ku PhD. Era omwaka gutandika ngenda kuba nsoma PhD. So ekyo sikirabanga nsonga naye nze ndowooza ensonga yandibadde ne botubiza mbi omuntu bulamu. Abazadde ffena tuyayaana kuweerera. N'abo bonna aboogera abali mu byakajjajjatta abawolereza walukagga njagala obanoonyereze bonna ne baana ba MP ne baana abaani yenna mukyazi ng'awolereza mubuuzi oweerera bulungi nyera kugamba mpeerera mubuuzi lwaki oweerera njagala omwana abeere muyivu bw'ataba muyivu takola kubanga kati baliyanga bakuterawo embeera nti atali muyivu niye abikola then tebaweerera bennyini gwebosanga abawolereza ng'ali mu myaka gyange mubuuzi oweerera obakomya ku level ki kasaga nti senior 6 wadde nalibanga ku university mbuuze lwaki bwe kiba nti n'atasomye akola ebyo then lwaki oweerera kwanga bagamba oluzungu si kwe kutegeera. Yes era Walukagga abadde noonya akalulu emabega kaawo abadde akubanya abayivu abayivu mwabasindikayo bakoze eki nene abatali bayivu era mu parliament NUPS nze abatali bayivu mu parliament ne NRM ebyo ebyina birina abatali bayivu mu parliament bo bakoze eki abatali bayivu katolwalira alwana na bitabo omanyi nze kati argument gye najjawo bakugamba nti abatali baluzungu abaluzungu tebana kye batukolera abayivu kati twaweereza abatali baluzungu NUPA ina bangi nga tebalina kigambo kye bavuddemu wadde bafulumiza performance wagirabye nga tebana kye bakoze eki kati genda obuze bakoze eki kuba te mu parliament gyogera tolina kwogera okubaako kyokola kati bo teboogedde ate si bayivu si baluzungu kati bakoze eki kwatu wandigambye nti abayivu balemeddwa kati teke abatali bayivu naye n'abatali bayivu babaddeyo kati njagala ombuulire bakoze eki logiki yange tegerekeka nti abatali baluzungu ab'oluzungu baalemwa ne tuweerezaayo abatali baluzungu kati njagala kupima abatali baluzungu bakoze eki
tebayogedde kigambo kyonna tebayogedde ne mu constituency gye bali bavuya mu constituency yennyini bavuya naye ne mu parliament tebalina kibakoze ki kibakoze kati oli akugamba abayivu ebansaalwa kuba siyagano soma bw'osanga anybody advancing that argument basenyo nyina bulyako babiyogera nono yenyini onayogera simanya abantu baffe ani aliwa yenna when you pay abantu baffe babajjamu I'm forgetting Lubongoya is a master's holder but ayina nyonyola janyonyola mu kino naye nakugamba n'abayivu abaluzungu bye bakoze tetubiraba mubuuze lwaki olina masters moreover agisomere na Harvard naye nga awolereza ono atagenze because ayina kyayisaawo ate yennyini bona agenda okusanga n'abaana be gye basomera bali mu high these amasomero gano agakabi gwe mubuuze onoonyaayo ki mutuwale muganda agafa ga UPE kubanga after all okusoma tekugasa naye se balwana bamba bafulumya na ggwanga abazungu betwogerako bennyini they have so many professors lwaki kwanga waligambyeko mbu abazungu nina bo basoma kati then nali atalina kusoma tuleme kuddira bintu ensaalwa n'obwana kigwanyizi ng'oli alina byayisaawo aleeta argument ebeere broad abatasomye tebaatuyamba kakati mu parliament tubalina nga tebaasoma ba senior 6 bakoze eki tandikiramu abo bennyini aboogera bakoze eki ekyokubiri abo bennyini aboogera baweerera oba tebaweerera era lwaki baweerera kubanga ate abatasomye bakola bulungi then lwaki baweerera omusajja agambye ebyokwegumya bibeerewo ye teyasoma naye ate yeegomba abaasoma ate n'abaana afuba okulaba nti amazima gali nti worldwide okusoma tosobola kudiscreditinga so because osanga ng'oli president naye nakulaga nti is a PhD holder Ruto is a PhD holder. There are so many world over that they are powerful. The Putin is the but they are so powerful bagagga nnyo nga bagagga nnyo waakiri balona kibayita honorale yagamba ndi dokita lwaki bakyadira mpola bibaddira bo bennyini bakugamba ab'amasuuti nakugamba njaga onoonyeza ebipande byabe bakubiba tebambadde suuti na taayi suuti zennyini kabisa babagambe kibadde kyateeka okwambala suuti ne taayi abadde osobola okuba ng'oli mukatisa mukazi wa Mao yakubisiza ali mu gomesi niwaliwo n'abala bangi bali mu saati zaabwe and it is okay ne bo suuti ne taayi yennyini ezaalagirwa kubanga baba bagamba ab'amasuuti n'amataayi tebyetaagisa then lwaki bagambadde kugamba kubanga ekyo bakireeta olw'ensonga nti balina community ey'abayaaye bansi ba balansi abambala ziddamagi be bapiringa tu mbu ba-identifyinga nabo naye bo abaagala oku-identifyinga nabali bakola biri opposite bambala masuuti basiba ettaayi boogera luzungu ate luli olwakabi si buli yanko olubongo yange akubye embogo mu luzungu si buli yanko Ssenyonyi ng'akubye embogo mu luzungu bazeerezi masters bazisomye Ssenyonyi yasoma diguli mu mateeka alina diguli mu journalism lwaki addeyo nalo ney'amateeka oba okusoma tekugasa okusoma kugasa ssebo kubanga agira journalism naye naddeyo n'asoma ney'amateeka lwaki genda basange basekabira baani bali wetwogerera kati the pursuing degrees alani bangi almost ndowooza 50% of NUP MPs wali mu parliament bano bonna ono gundi ono agenda okugwa ono wekalungu ali bagenda okusuula ani sewungu ali mu mateeka bonna baddayo okusoma bagamba okusoma tekutugasiza why do they go back moreover balina zi degree ne badde banene degree endala ate okusoma okutagasa kitegeeza kugasa katulaki baba basiruwaza bano anti kugambye baagala oku-identifying okusiruwaza community eri ey'abana abatali bayivu ey'abambala zi damage abambala zi balance abatasenya mannyo abatanaaba maaso abalina enviri ez'engeri balage mbu naye bo abakikola nkugambye n'abaana bwe basomera amasomero nga UPE basomesa ebyaddala so tuleme ku trivializinga na ku vulgarizinga kusoma oba buyivu because olina bweyagala okujjako obululu era omusajja Mandela yagamba obona tensi tabyanjigiriza ensi oyagala ogisaanyaawo tabyanjigiriza si munnayuganda teyaliwo ekavule teyaliwo NRM yabyogera myaka gi teyaliwo DP globally okusoma is because mukusoma muva innovations kituufu obuvumbuzi gatta kino gatta kiri tufune kino gatta kino kola kino tufune
kitegedde kiva mu kusoma era bw'osanga alina amagezi amazaale abatali bangi nnyo nga alina ali creative asobola okuyiiya kino avumbula kino era ogenda okwesanga baba atashya ku university research department era babako kubangula kuba kendo bateekamu asigaze nga ekitonde kye ekyobuyiiya tekifudde naye ate akiyitimula akikole ki akyongereko kati oli yegye nagamba okusoma tekugasa alimba nsaalwa naye alina babuzaabuza bayagala okukwata omugamba balowooze nti bali nabo kale nagamba tuli baggeto tuli baki asula mu kalina awuza tuli baggeto oli kuyiika 9 Moroko tamulemu za milioni 10 naye kati nono wabulijja alowooza mbu wa ggeto kati nga atandika okubawunda nagamba tulya lubongoya nakalevu akasala kati nazimalayo nasala obulevu yakyagulanyi kati because I know ku identifying ne community gyakola ki gyalimu so njagala gamba banna Uganda nti tuleme okubalaatira mu nsonga enkulu kyekimu kubisse politics waffe politics etumufula wa bigambo kuvuma kukola ki kukonjera naye nga politics yava mu leadership leadership etambuza ensi akali okuddira bannakatemba I mean sitegeeza profession ntegeeza abantu bakazanyirizi because aina popularity therefore kakati oyo yaliwo naye ebintu by'omutwalamu birimu okutula ku mmeeza ne mutandika okutambuza dice bw'otambuza obyempiki gukulya kubanga buli bw'oli naye ayesa omweso ng'amanyi gugwera wali najja kutega wano ekiteeka naye nga kigenda muyambira wali akati bayita ddekanga lya public order management gw'olabanga eryokuba ate wano poliisi eriyo giwera buyinza poliisi netandika okwekozesa eryo netuntuza abaki abantu I mean oli ku table eteekerateekera ensi naye ng'omanyi bulungi nti politics muzannyo gw'abayivu ogw'abagezi actually bakagezi munyi kyokka abakuusa kuba njagala ontegeere bulungi bagezi naye bakuusa bayivu bagezi nnyo naye ate bakuusa kati omuntu ng'alina combination yeeyo nga muyivu mugezi naye nga mukuusa ate olina muteekerako amakinga naye n'obaako by'omusuuza ntera okugamba buli kaseera nga njuliza DP ey'emyaka 15 emabega yabeeranga mbadduameto baani nti wabanga n'ababaka ba parliament 15 ngera NRM bagitanga movement nga yesinzamu ababaka nabo bafiiri naye 15 bano nga bagisuuza okuzzawo enkola ebibiina ebingi tekyava mu muyeyi gw'ababaka ba parliament kyava mu babaka nga 10 abatukana okugenda mu kooti ne bawangula NRM wa movement yali mu bungi ne balaalinga international community force ne bagiteekawo bagamba ebibiina bikole ki bikomewo tebaali babaka bangi naye nti boofunye abo abatono they are marching basobola okuzanyisa dice eno dice bagitambuza ne bagulya omuyeye kubanga NRM yabanga na muyeye mwenga mwina cream it is ku mulundi guno wetandise n'okulaba ababaka mu opposition nga babajja mu parliament nti tebasoma tebalina mpapula mbu tebalina mpapula mu opposition mwalikoze ebituufu bali ne babiya lwabwe so olina okubanga olina cream w'abantu nga boogi kubanga mwenna muli babuyabuya naye ani asinze obukujjukujju that's politics politics w'omulaba gutwale ng'omuzannyo gw'ekiyeekera era bwe ndaba ono omujega agamba mbu muyeekera characters z'omuyeekera ndala nnyo nakugamba ebimu characters azina era when you study him well olaba nga azina naye tannamanya how to apply nakugamba ekigambo elusiveness okubanga tolabika obanga omusoto oguyita mu bisubi biti nga bwenyenya katono n'obutenya naye nga guyita muli bwe guti you must be elusive tebasobola kutegeera buufu bwo high level of deceit oli mulimba alina n'ebbaluwa you professional liar olina okubanga manipulation nsobola okukozesa ebintu nga tumanyi nti onkolera kati oyo gwebayita omuyeekera omuki super nti ajja kulimba
babikozese naye nga tolaba abuufu bwe nyinza n'okubanga tonda wano ku front nga babikola balala naye nga nze engine oyo ye muyekera super tubyanjala bwoti kati now that takes one to being oli high profile kwamba obwongo bwo busaza now akali otansa okulonderera kubanga oli amanyi okwogera amanya ga Kabaka 720 therefore is mugezi nnyo qualified to be a member njaga twawule talent ku bugezi so kati aba waliwo yangambye nti tuli mu society nga abamanyifu bagala okulembera abamanyi olwokuba oli mumanyifu now because mugundi zaabwe ezo omanyibwa mangu nnyo you become so popular abantu bakutega n'ebirala then kikwangira okumanya n'ebirala naye ekibuuzo kiri nti intellect okutegeerako kuli ku level ki omuntu gwemwogerako gwe mukaane n'ebitabo genda ku polisi z'ensanyi nakyo emisango gyasiga okuba nagyo gya child negligence kusulayo baana kuzaala mu bakazi natabalabirira kukola ki gyasiga okuba nagyo okukayanira abakazi ne Samona ebyaviirako ono Samona omugoba olimba balina omuwala gwe baagala babiri namulaba omuwala oyo akundi amukolako interview waliwo talina kyamaanyi ebyo byabaddemu ebbanga I mean eyo profession ye showbiz byamanyi ne mumuwadde okuba ne kati mwagala mumuwa abantu emitwalo 45 agikulembere ng'agitegeerera akolette mugenda muwa ebirowoozo bya anaasa okusiivinga ebirowoozo ebyo okubisengejja because omukulembeze olina okuba ng'olina capacity onajja kukulopera kino nagamba naye bamuleo gwe nga taata bakulopera byonna n'osirika onagamba naye newankubadde babiri ono yaŋŋambye bino naye babiri ayina enkola y'okusooka okuluma banne ng'oyita kato wamba kato wabaddewo nti asaabadde ng'oyita omulala gwene sooka ombuulire wamba yasoose omuluma gwe ti okay naye singa wali obwongo obutono bwakuwadde mangu nti onaasoose okulopa ye mutuufu bali bateeka ku kibooko kakati twawule okuba omumanyifu n'okuba omumanyi so abamanyi be balina okulembera abamanyifu so si bamanyifu okulembera abamanyi mu nsi entuufu nkugambye ndowooza Ssemwogerere bamujja Essese ne bamutwala bamunaanika n'akulembera bamunaanika ng'omubaka palamenti nga w'Essese ngawe mu kitundu temulimu muntu ajja kusobola kutembeeta nsonga ne bateekayo Ssemwogerere basobola okuzija nolweno ngenda eggulu nenkiikirira abantu beggulu and it is okay as long as kati awo tuba tuzze mu nkola y'ebibiina by'obufuzi nti abantu tebalonda individual merit tebali ku muntu bali ku kibiina kyekino kibiina kasita ekibiina kibaweereza omuntu nga kyasunsudde bulungi yenna gwe kibawa mu mutwala naye kati bano bebasunsula bagamba twamuveetinze oyo nagamba nti nze ndi musimanya speaker ate maama wange so amwesimbako kati nakubuuza nti mwaveetinga mwategeera nti omuntu gwa naturally omuntu akwatibwa ensonyi okwesimba ku kitawe ku nnyina ku muganda we n'ebirala kimwakizuula akola due diligence mwagikola mwagenda ku ground ngate baganda badde bagikola you cannot tell me nti mwakola vetting real vetting naye nga mulina abaka 35 mu Western Uganda babajjeeyo then mwavetinga kikubanga kimu ku kimuvetinga is the ability for this person to withstand pressure naye bamugamba nti tukuwa sente bwe zitinga tajja kuvaawo did you check that ability oba ntegerekeka did you check that ability did you mwalowoozaako nti naye walukaga tuyinza omuwa tumwagala nnyo naye kano akawairo kayinza omukuba when you are vetting bo mwagenderera kulumya kubanga bwotegereza lwaki ebintu byabulabanga bya kyejo nnyo nti walukaga bw'aba avuddemu oyagala kuntegeeza nti kati ani yali owokubiri yali Magoola nti ani Sseggona yali nkyakusatu katugeze singa bava ne bagati babagidde Magoola kwa mugamba twalina the best twalina the second best maybe the third nti akati weno nga bwavudde tugende ku second best Wazito Magoola yali akajoyininga yali amanye ennono ya NUP nokola struggle era Magoola nga diri akola struggle okusinga Sseggona ya n'ekibiina nga bakitwala yes kwanga oyinza okungamba nti Magoola yali second ennono z'ekibiina zimanyi nnyo okusinga Sseggona ground yagina okusinga Sseggona oyo tumuwadde tick ayiseewo owokubiri mwala kumutegeeza nti yali Magoola yali akajoyininga ng'amanyi nnyo ennono y'ekibiina struggle agikoledde nnyo okusinga Sseggona
naye kikutegeeza nti balina enge n'effubitizi ku Sseggona. Kyova olaba nti amangu n'embiro ku platform nabo bennyini mu insinuations zaabwe olaba nti basobola okugenda ewaani ate nga yazimbyewo independent si waffe ati bulire ati kati that is how weak they are. Bwe bagenda Bukoto Central ali independent bagenda nti awo no ewaffe but yadifyinga ekibiina kubanga ekibiina kyali kigambye bati bakuwadde kaadi it's okay naye yagenda independent kitegeeza yadifyinga order yekibiina kati ate yadifyinga order olga nti kati atono yewaffe nwakuwadde electoral commission yamulemesa naye yewaffe nga yadifyinga order bamutuusizaako mugundi bamutuuzaako mu kakiiko k'ebyempisa lwaki wajja independent oba bamuwa ebbaluwa official emukkiriza okujja independent jeri bali mu kusoomozebwa kw'amaanyi sokoleke bwe babuuze nti ntamu bamuwako ebbaluwa official tukukiryalinze kubanga yamugamba teweesimbawo ye n'agamba obudde bugenda n'ayingirawo bamuwandikira ebbaluwa mukiryalinga okujja ku independent kubanga bayinza okuba could have a special case nti oyo case yali special we therefore endorsed him. So kikulage nti balina enge n'effubitizi ku bantu abamu ekibaletera okukola blanda zino ziri obvious. Kati ebyobufuzi nga bya fitina tebisobola kuwangaala kubanga mu mbeera nga ono avuddeyo n'ebyali badde nga Sseggona yamugye ku ground z'obutasoma kwani bw'ataani mugye omulaba yali badde amuwaabira era n'avaayo. Now lwaki temulowooza nti musoboga nti okay nga bwe kiri nti Sseggona yayatula n'agamba fine ze independent ne president nkyamwagala n'ebikola z'ekibiina nzaagala kale painful katusidinge n'oyo after all abadde naffe asavinze naffe naye mulaba nga muli mu kizikiza nti waki tufuna magoola oba bagenda ku kiyimba WNRM kitegeeza nti okumba ono kaadi tekyali ku incompetence bamulinako effubitizi byali ffubitizi nange. Bw'ongamba nti ogenze mu Bukoto Central kale tukitwale mu kaadi bagibbye but era n'oli bamuwa kaadi okay sebamala lwatu mulinako obuzibu lwaki twefuna kyesikire n'otulaba oti ebbali n'ogamba kayitewo n'esotinga emitala naye bakulaga nti ne bamulwana wadde opposition naye katumulwana ekifu tukyagala era ono tunateesa naye tukola endagaano ng'eza Museveni zakola ne ba independent tumubakinge kati ebyobufuzi ebya fitina tebisobola kuwangaala temusobola ku realizinga struggle gye mwogerako no way kubanga abantu abo beetaaga kituufu bw'oba ofunye omukisa ogugenda okwekuba mu kifuba ti Sseggona oli yavuddemu katugambe nti omanyi Sseggona nti katuukiriza tuwagidde Sseggona yewaffe era Sseggona ajja kuba happy ajja kuddamu aweereze bulungi and it is okay ne public kyoba ogiwadde kirala ng'ogende wa Ssemamala nti Ssemamala talina buzibu musajja wa opposition adda alwana ne Mao alwanyisa NRM okay bwe kiba kino kyazibwa kiti okay kibayita omukisa mu disguise gwazze ne gugwa katugende Ssemamala nga bwe yagende wa Ayume owe NRM n'agamba muleta Ayume mufo kyanite muletani Ayume nga bwe yagende wa Kadaaga nawagira Kadaaga aliwo ne kalete Kadaaga lwaki ntugamba nti okay tetulina aliwo katulete Ssemamala eno kino gamba gwatusunye tukiriza katudene tukatamene Sseggona after all yali mubi naye nkulaga nti ebyawo bya fitina balina be balwana asabali tuwagira olwo now ebyo tebisobola kuwangaala ebyobufuzi bwe bityo nti Matovu tetukwetaaga waliwo munabya bufuzi wano oba ekyo ekyobufuzi ekiyinza obutetaaga Matovu benkozeeko nabo tulinga bwe nagamba ne bateseewo katono waliwo kimu ekiyinza okugamba kubanga neyo mwe neutral betwali nabo nga tuli mu tijje PFF DF bonna mulimu ba members nga twali nabo waliwo ayinza obutetaaga Matovu nga bamanyi nebikyensobola okukola ne bagamba Matovu finito awulira agamba tetumwetaaga mbufe tulaga kolagana bibiina birala famani twagatadde ku unitinga banna Uganda. Who are the Ugandans then? Olwero DF weeri egenda kweta ababaka PFF weeri egenda kweta ababaka kyogamba abo bamemba wa PFF abagiwagira tobeetaaga obeetaaga abo wagira DF tobeetaaga kwate ina presidential candidate tobeetaaga era oyagala kuntegeeza bo unitinga banna Uganda lwaki bagenda kwenda DF lwaki bagenda kwenda PFF lwaki bagenda kwenda FDC ate ngo nti unitinga banna Uganda kikuzaayo nti jja kwesanga nti lwaki tufuna obululu bumu over and over kubanga tulina selfishness ng'ebibiina kweyagaliza nti FDC bwe yaliiwo naye ng'egamba okolagana bonna ate no bafuba
kubanga abantu kano Uganda wamuwanga Kivume ne bamuwanika ne bagende wasegwa ne bawanika nga wa DP ne bagende wampuga nga wa DP ne bamuwanika otegeera and bagende ne bawanika wa UPC like that they bafuba biyo biganyi buki bugani ne bana bagamba tutataga abakulembeze tutataga kuinatinga bana Uganda atandi go uniting nga ate buli kibira kina buwagizi bacho then olwo uniting bana Uganda nenga ate mwina kozemu ekigendera kyamwe kyakujjako na kimalira fe tetwagala kuinatinga bakulembeze abakulembeze kyoyita abakulembeze bayina be bakulembera be bana Uganda nga nawe boyina bokulembera bwetagwa kudya force gyokulembera ugate yampuga gyakulembera ugate yalukwago gyakulembera ugate yakena gyakulembera obagaye bannange ffena tusongewa wano neno ngamba ate kubanga boleta mpuga kyegeza ne force gyakulembera era gyagamba nti kwaye musajja yagamba tukole kino bogende wakena wa UPC n'okolagana akena abana bagamba mbu tebalina yitinga bakulembeze bwokwatagana akena aba UPC bagamba nti bandaye akena yatugambye tuyiwewa wano niyo manyi munaye kati baba manyi community gibogera mbonna bonna they are gullible, they are stupid, tebategeera omukulembeze is just an icon, is just a representative of the larger community jaina behind akulembera bukulembeze. Yes, yeah, akulembera bukulembeze, but behind him there is a force, there is a team. Kati ogamba sikunze fetulo kuinatinga bakulembeze, then you are wrong. Kati abana Uganda bogamba kuinatinga basangawa abala DF yabatutte abala UPC abatutte abala PFF abatutte abala NID abatutte abala nyo lawulira kati chovola ba Museveni yazanye psychology nakugamba munafunye kana akabina ne kalo bona bumpagira bubinanga butini butini naye psychology gwaba akuzanye bande buli mwaka sazo okwagira Museveni buli mwaka wagira Museveni kati noli abadaga musajja agenda kuddamu awangule abantu bagala kuwangulwa ojja kusanga agenda okwa Museveni akalulu just because yagenda okuwangula kangwireno nebona kwa Bobi Wine yatajja kankawe da Museveni oba ekitali ekyo ngagamba sijja kulonda nesinga oteekawo gesture ti NID njina PFF njina DF njina because balina presidential candidate community negamba nabe nale mesika bannange bonna lero nokulo tufudde Never is a gamma you go it alone. It can't happen. Babu itabubina bino, bubina bina. Aleka tuwachi babera bakayananga tuogera kakabina bina. Actually gomunidi ulema meka bogera. One man army. Niwabuza ati kakati atabo, ate batukuba, ate bichi, ate benare mwa. Then bobato kyagala you need me. Ate sikuba nti onjagali. Because abo nato wena chibampa. Omulaga nsobize. Mulaga nsobyo zitereze. Kubanga tuwali ansasula musala ne NID tensasula nze nsasula NID ekyo kyenkakasa kati oyo luwankanya nendoza kati kyenkakasa okimanyi ti NID nze nteekayo yo tempa so tuleme kuddira busonga kuba tulina bituyisaawo tuvalagalizinge tudemonizinge ebintu ebikulu ng'obuyigirize ng'okulonda abantu abakulembeze abalimu empeke abalina amaanyi abalina ensa kubanga gwe tulira abantu bonna abo withdrawing ababa bali bafunye card zen UP kiregeza tukola vetting ekola ki emala nijja kusanga oyo ne balikawo kadi ne bajiwono nyina we budaka yabadde nga akana bali mu nteseganya n'abaye NRM ayagala kuvaamu era mwabe ni UP mbagambye mucheke ku muntu wamwe ayagala kuvaamu bali mu mwogereza am reliable informed kubanga bamwogereza ambamanyi budaka ne waliwo go bayita Asumani bamwita Asumani omuto Asumani ani ali awo nvubuka webudaka bamu ma ticket ne bajiwolira go bajiwa yes go bajiwa agana bajiwa ali mu tradinga alizo kwati wensenyi kubanga twakyabiza but is been trading ani ampamvemu abadi nabe NRM gabatesa nabo ne Asumani wali baje mumma go bajiwa ali mu business meaning nti tuleme kukozesa mbu tuli mu vetting tuli mu bichi of course tumanyi fe nebizibu biri mu byobufuzi byaffe nino kikuliriza nyo kulaganga azifu ena nikiwakoze mubo bakabi tebayina balonderani abo wadde sente balonderani abo waddeko balonderani abasanyusiza okugaba kadi ibyo guba wa kadi muyimbi munnaffe
tulumye gundi ebyo kakati tuyinza kubanga otabala ogenda duggusa ng'olonderera. You must get credible people. Nti omusajja ojja musanga nga mwavu bamwekubeko bamuwaka wumbi agaane naye nga ali credible. Yes, agenze engwa n'ekibiina kyange wangwangwe nze nagwa mu 2016 naye nayingira mu kalulu amazima ga sente sizina ezimala naye nayingira naye ne bannoonyaako olibuuza omusajja gweta Mulinde Masaka ali kuga nti matovu twatumwe miliyoni ebi akaveemu nagaana naye ng'ezinkwala mu kalulu mu butuufu sizina zimala naye kyekitiibwa nakati kyenkola ki era bwe nsituuka tumanyi okunyumya ne banjerega gwe tomanyi ssente biki but kyekitiibwa kye nasigaza. Abalala bakwata ku ssente za sekaani nakati mu constituency bavuya toyinza muwa kadi ne muwa kadi ye UP agwa nayo kiri kyokka ekyokukwata akasente kwata ku ssente ziri agwa nayo ne bwogimwongera ne bwabeera mu lwokaano ng'alimu yekka n'omugamba tajeti yo bwoweza abalonzi mutwalo nga tukulangirira tabaweza ng'ali mu bwogu naye n'omugamba bwoweza abalonzi mutwalo tukulangirira takola ki naye olw'okuba nti yakwata kasente credibility yagitta tebamwesiga. Nze Matovu nazigaana ate nga saalina nga watuita obusajja bwa DP and that is me. Kyovola abantu abagenda gamba Matovu wenda ali mu biki for me njala kubulya amazima manyi banoonya sente seetaaga kulya sente za gavumenti kuba manyi ebizibu byazo ojja zirya zigirako obutwa zigirako ebigambo zigirako okuswaza n'ebirala obeera ku remote kandi obutonotono wenfuna 5 gyange 10 n'empeerera abaana bange nditizoke ebisigadde okola ne bw'osaba Katonda bw'oba olinayo kaddiiru k'otambuza bwe kakwatayo bajja kusanga oli mu Range Rover nga wegalidde muli nti yaziridde naye nga teri n'omu ayomba teri agamba Matovu yadde sente zaffe ate kati atuvuma bajja gamba naye oba mubbi oba mufere oba biki bajja kulyako mufere muki olaba Luzzi ekimwogerwako mufere naye toli agamba teyalya sente ze NRM wakiwulidde mufere sewamala muyaye kiki ne kubanga amanyi okunoonya sente so we know how to look for money so sigenda kulya sente za byabufuzi kyenjagadde okulaga nti ekyeta credibility kiri butalya bunsumwansumwa eze NRM tozirya ne batakwogerera tekisoboka obeera ku condition ati babanga 10 nga bazikuwa kwaba abana omulimu gwabwe omukulu gubagwa kwogerera nti wakwata akantu yagende Matiya nabwo netoyogera kati enjiri netagwa okutambula wazirya ye babazikuwa waliwo abajja okuba nga omulimu gwabwe gwo bagenda kutambuza nnyo nga toyogera kati lwobeera oyogera nnyo waliwo nakubira akasimu nesero sente zaffe ziwazira leka netwogerera okolaga Bashiri n'osirikira ddala sirika. So ndoza ekiseera kituuse katuve mu kulonda kuno abantu bagenda kuba bayize abalonzi bagenda kuba bayize n'abakulembeze bagenda kuba bayize nti n'okulimba kibi olimba nti wavetinga nga tuwavetinga ekiswaza amannyo kuba kutana kansu ntula ekiswaza omugagga ekiswaza omugagga kati ate ekiswaza amannyo kutana kabiramba nti tegagaaya ate gagayiza bulungi ebijanja bivaayo biramba bifiire ennyama biwamatuka eyo so bagamba bavetinga ffe tuli bamaanyi EMC akabi nnyo 34 bonna babajjeemu credible enough oli mulonze oli nnyina kiteza temwagala na ku ground bano balonze babajjeemu na bitabo nawo kiki mwa vetting kubanga mu vetting batwalanga n'omwezi omulamba nga wanamadde okusubmittinga mbakola verification ku mpapula zaabwe mu UNEB newalala pressure eri awo bannaye. Now what did they vet? Kitegeeza batulimba batufera balondanga gwe baagala katulumye Segona katulumye gundi kachali kagundi kamuwako kano oli gundi yakaliya bambi tumuyambe tukawe hajja tunyigira ebyo byekisiru. So ebyobufuzi tubitwale nti nsonga nkulu kati walukago mu amagezi ki walukagadde yasome kubanga by the way olero court niwe gamba nti eri ka certificate akagwako nti kali kasobola okukolanga nera tikali equivalent na senior 6 era bamujjayo kubanga era ka expiringa singa kabadde kali equivalent olaba ne bagattagatta nga banakwadde bwagattati nyina certificate mu saluni nyina certificate mu biki tebi expiringa era okunganya kwa ebiteeka wamu byo bi expiringa bisigalawo naye kano ka expiringa meaning tekenkana nabiri ebyo gattagatta.
So aina kudde na baseline. Waliwo akakyali muto kakasa ali around nga 52 53 54. But dynamics anazisanga unga solo fukombaka wa parliament. You can become a member of parliament at 80. Moses Ali say member of parliament at 85. Nanti kuna wadaga nafuka because of chibina, not because nti aina amanyi. Because of chibina. Akolaga gay. Yagane buli kimu ya kitunda. Kyogamba buli abali mu parliament yawo Kyagulanyi yabayingizaawo. Abasinga bayingizanga bantu. Mulimu abajja independent nga bavudde mu Buganda. Nga bya independent. Abe nare mbali aba 36 oba 30 whatever. Oba 42. Independent. Abe nare mu member of parliament abe nare. Gendo loza ku member of parliament aba district. Abasinga be nare. They think they are around 40. Abe nare. Ate Kyagulanyi era mu Buganda yali mu ne bayitawo. Tebatapinga ku masanyalaze gani? Ga Kyagulanyi. Tegeza aina alternative. Mulimu abadde tebatapinga masanyalaze gani? Ga Kyagulanyi. Kati naye. Ne FDC yayinamu ne Jema yayinamu n'abalala bayina. Nawulira agamba. Mu buli kimu yakitunda. Kati buli kimu yakitunda nga akitunda nga lwaki akitunda. Kubanga kadi bagimuwa ebipande bye yakuwa bimazeho buli kimu. Enyumba eri wa Manirenda, emotoka eri wa buli kimu yagambe tayinaawo. Simanyi yabyogedde okakasa. N'abagamba ne mu nsonde ne kasente ka kooti kubanga ayagalagana mu kooti. Niyo kakasanga yabyogedde. Ku TikTok yakutaka tambire okuva ku TikTok yagambe tayinaawo sente. Baba yabyogedde kiddeyo ku kyetugamba nti politics bamufuula omulimu ogw'essimba. Abali bajerega bannabo okufuna obufofofo banoonya bifo kulya. Mulimu ogwedde emirimu. Mulimu ogwedde miki? Emirimu. Ogusasula obulungi. To the extent omuntu asinga n'amakage. Kati balema okuddamu balimba mu abalonzi mbu baliwo kulwa mmwe. Kitegeeza ne bagamba nti akaluba kongezeeyo basobola okwekalakaasa. Osinga okuzuukusa omugenzi Lwanga n'akubuulira envuma gye bamuvuma. Baavuma Sepiriyani. Yagamba tuyimirizemu okulonda bannange kisuse. Baavumuli. Nzenga logic eyasooka saategeera lwaki bavuma. Kumba bayaye bali wa Manirenda bagamba gwe oyagala tukola ki? Tukola ki? Ennyumba zaffe bazitwala. Motoka bazitwala. Akalimo tukayina mu 5 ate gwe otugamba. So tebafa kumwe abafa bannayuganda bebakuba amasasi bebasiba n'abalala. That is why for me I laugh. Ne munvuma ne mumpisaamu eggaali neze mbabuulira. Kati zeesimbyewo. Kati oba sigenda kubaawo. Ojja kubeerawo. Kyogamba nyambala ngoye zigubye kuba seesimbyewo. Ojja kubeerawo. So abasajja banoonya bifo banoonya. Ekibuuzo kyabaddewo. Nti embeera niyo negenda mu maaso. Kyagulanyi akyatukwakasa nti agenda kuwangula Kalulu. Era akanoonya kuwangula. Ku mbeera eriwo kati? Akanoonya kuwangula. Yandi banoonya babaka ba parliament afune za iPod. Abagenda okulaba program eno njagala mukybuuze. Ku mbeera mwenna gye mulaba era gye mumanyi. Byonna ebigenda mu maaso. Ddala mukulu Kyagulanyi akyanoonya Kalulu kano kuwangula bwa president. Nga yamala okwatula n'akamwake nti ne bwana wangula tebajja mulangira. Teyagamba nti bayinza obutannangirira. Yagamba tebajja kunnangirira. Nkimanyi. Ekibuuzo akyanoonya bwa president oba anoonya birala. Ekibuuzo ekyokubiri bw'aba anoonya birala byebiki? Ekibuuzo ekyokusatu mwebyo byanoonya ebirala gwe omuwagizi we foot soldier ofunamu. Abagenda okufunamu be bamemba parliament abanaabayisemu, bakansalazi abanaabayisemu n'abakulembeze abanaabayisemu. Gwe foot soldier onamu ekifo. Saagala bamalamu maanyi naye ogwayibwa babuusa. Tufuula nsigala jeni nga ndyokke ndi mukaka muno okwesimu n'esimbawo kubanga mmanyi nti parliament yo bw'ogiyingira ng'ogenze weepika ekisooka ogenda kutuuka n'essente zikugweko nga abalonzi bazeetaaga kubanga ofuuse mbaka parliament mu bumpimpi gw'olaba ng'omulimu si muki? Si mulimu. Genda obuuze ono mulenzi we ne Busiro oba Busiro kyono Nsubuga Paulo yajja okunyumiza olutabaalo. Genda mwe wonna ne Kayemba Solo genda omubuuze. Ne Kayemba Solo genda babuuze. Genda obuuze wonna abaka parliament ddala genda babuuze. Ndio twebuuza lwaki life after parliament abasajja abavaddeyo n'abakazi ebeeranzibu. Oyingira ne ssente zo ne zikugwerako mu parliament. Not because lifestyle ekyuka. Naye bano ay ssente z'okola mu parliament ozizza mu balonzi. Okuwa akalulu. N'okuddamu kanoonya kati bakwetaaza ssente. Naye ne wano mu mbeera ya weekend ng'endayo bakwetaaza ssente. Mu kuziika, mu kuzimba kanisa, mu kuzimba amasomero, mu kukola biki ate bw'otalaba waabwe omukodo.
Omusingi bakutandika emyaka 10 emabega bugendayo mwekerezia nakubalidde ssente Sebamalazi yateeka mu kalulu ng'ajja ne bwe twogera kati ebbanga lyakabeeramu obuwumbi 3 miliyoni 430 kati yafunayo ki anti yenjawulo y'omukulembeze n'agenze ku mulimu Basiti ndoza yeye yali omugezi olizagedde obutaddamu kwogera kigambo olwokuba ekya Sebamalazi si mulimo ye yagenda na laavu y'abantu nakati mu mbeera za bulijjo oba omumanyi ye mutu gw'osaba nga n'akuwa emitwalo 10 kituufu tegibadde mu ntegereka ze tolina puroguramu naye n'akwata 10 n'agamba bannamawulire ku palamenti awo mitwalo 5 gijo ye ekimulimu kyakugaba si kufuna ye eri mu palamenti kubanga bw'ogatta omusaala nti afuna miliyoni 42 per month bw'ozigattagatta emyaka 5 ziba 2.5 billion yakaspeninga 3.43 billion ate ekisaala tekinaggwako ate akyaspeninga kati ate kuziri gattako ezinoonya akalulu kati kiregeeza ogenda okumalirizanga tolinaawo naye bw'oba na mutima gukola totunulira sente zo spending kuba oli agamba era kola ddiiru wameka abazikoze ddiiru bangi palamenti 529 genda obuze abakoze ddiiru eziba mu palamenti nti Museveni yagambye miliyoni 5 yagambye miliyoni 10 naye ekyo kijja mu mwaka omulundi ogwo mulundi gumu so olina okubanga palamenti ogiyingiramu naye ng'olina n'emirimu ogigivaamu ssente si byakwesiba wali oba toyina okolaga kasi tokole ekyo oba olimba yingira palamenti ng'olina omulimu naye lindako njagala tumalirize ekawoninga bakawoninga ani yagambye okweta ebikadde njagala kubiriza abalonzi so njagala kubiriza abalonzi bw'omala okutegeera bino byonna nti abakulembeze bano babapangapanga kuyisawo byabwe mugende mulonde abakulembeze nga basimba nga bajja baweereza ebituufu so si kufuna biragiro londa ambuleera londa baasi londa bisumuluzo londa mukulembeze gwokakasa nti ajja kuweereza kuba gwogenda okusigala naye Mukama Katonda abankuumire wonna wabadde osinziira byonna byokola tukomye wano olwaleero ne Salongo Matuvu Moses tujja tandikirawo olunaku olulala akuuma atakumira mpeera wangalenyo Ssaabasajja Kabaka